Start. Bismillah. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu era nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abe nga atukuumira mu kitende ky'obusiraamu. Olunaku olwaleero tulinawo ekyenjawulo. Alhamdulillah, tulina omugenyi waffe mu studio era ngenda saba omugenyi waffe ow'olunaku yanjulireko sista abawuliriza bandyagadde okuwulira gwani naki kyotulekedde olunaku olwaleero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمانيا Swafiyya Ssempebwa nansanyuse okubeerako wano oba okunkyazaako wano. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abatulaba oba n'abatuwuliriza omulamu gwaffe olwaleero inshallah taala tubagenda kuba twogera ku bakyala abalongoofu. Sister Swafiyya, abakyala abalongoofu ki atulabe oba atuwuliza yandiyagadde okumanya ddala omukyala omulongoofu yaliwa? نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. olunaku lwaleero tugenda kwogera ku sifaati almar'atu saaliha, ebitendo by'omukyala omulongoofu. Nga tetunnabagenda ku topiki yaffe eyalwaleero oba omulamu ogwaleero, tugenda kulaba obulungamu buno obulongoofu. Abaffe obulongoofu oba obulungamu kyeki? Obulungamu tusobola okubufuna mu bintu bibiri. Ekisooka al awwal at-tawfiqullah, Allah subhanahu wa ta'ala yagaba obulungamu, yasalawo nti ono mwagala nga alungamye ate ono mwagala nga takoze eki, nga talungamye. Era Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surat al-Kahfi aya ya 17 nti man yahdihi llahu fahuwa al-muhtad, Allah yenna gw'aba alungamiza aba amulungamiza, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, ate oyo yenna gw'aba awuzizza tewali asobola kubeera ng'akola ki, amulungamya. N'olwekyo kitulaga nti ensonga z'okulungama ziri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kye tulina okumanya nti weewaawo Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya, naye naffe tulina okubeera nga tufaayo okubeera nga tunoonya obuki, obulungamu. Nga omuntu alina okufaayo okubeera nga anoonya obulungamu. Abaffe wategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yalungamya, talina kusuulayo bwannagamba nti nze kasa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki, yalungamya. Bwaba ayagala annungamye, bwaba tayagala akole ki, tannungamye. Nedda si bwe kiri. Allah subhanahu wa ta'ala olina omusaba okubeera nga tukola ki, abulungamya. Obulungamu buno tubunoonyeza mu bifo bibiri. Ekisooka kitaabullah, ekyokubiri wa sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nti omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti Qur'an ebuna erina buli kimu. Era n'atugamba nti oyo yenna anoonya obulungamu agende mu kitabo kya Allah Qur'an, gy'aba bukola ki, gy'aba bunoonyeza. Ne sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sunna z'omubaka, nti bunoonyeze mu Qur'an ne sunna z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nga tudda ku topiki yaffe ey'olunaku lwaleero, tugenda kwogera ku bitendo by'abakyala baki abalongoofu. Ng'ebitendo bino tugenda bijja mu kitaabullah wa sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'olwekyo obujulizi bwonna bwe tugenda okuleeta ku bitendo by'abakyala abalongoofu bigenda kuvamu ebyo ebintu biki ebibiri bye twogeddeko waggulu. Kati kansooke ntangaze ku aya ya Allah eri mu surat al-Nisa, aya ya 34, aya mpanvu naye kye tunoonyamu kikino.
nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abakyala abalongoofu be baliwo bano faswalihat qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah agamba faswalihatu qanitatun abakyala abalongoofu beebo abagondera Allah subhanahu wa ta'ala abafaayo nnyo kubeera nga bakola ki bagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah ate omukyala omulongoofu yoyo omukyala atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri bbaawe nga bbaawe takola ki taliiwo omukyala ono n'abeera nga akuuma emaali y'omwami we n'abeera nga akuuma ekitanda ky'omwami we amakulu takkiriza muntu yenna kukituulako oba musajja mulala kukituulako yani takkiriza muntu yenna kuyingira mu kisenge kya mwami we naam Allah subhanahu wa ta'ala so kwene sister nga tetunagenda mu maaso wandiyongedde n'otangazaamu ku nsonga esoose nti aba akuuma emaali y'omwami we awo Allah yali ategeeza kyo olw'ensonga abakyala bangi ne password ya ATM tagimanyi abasajja bangi abaami baffe bangi abali eyo nga ne mukyala we tayagala alinnye ku mulimu gwakolera omuga gwebeera waka so osobola okutangazaamu ku batulaba abali eyo nti okuuma emaali y'omwami wo wano Allah yali ategeeza ki Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti omukyala omulongoofu akuuma emaali ya bbaawe ategeeza nti omukyala ono bw'aba mu nnyumba ye ebintu byonna ebiri mu nnyumba ebeera maali yaani ya bbaawe nti n'olwekyo omwami wo waaba taliibwo omukyala ono alina okusafeguardinga oba alina okukuuma buli kyonna ekikola ki ekiri mu nnyumba ye nga n'omukyala oyo nnyini omukoza ki omutwaliddemu kuba naye maali yaani ya bbaawe n'okubeera nga omukyala ono yeekuumanga ye naye egendera mu maali yaani ya bbaawe amakulu nti byonna ebiri mu nnyumba olina okubeera nga obikuuma nga bbaawe takola ki taliiwo kyekimu ku buvunaanyizo oba ebitendo by'abakyala baki abalongoofu n'olwekyo bino byonna ebirala bye tugenda okwogera bitambulira mu aya eyo okusookera ddala obuvunaanyizibwa bw'omukyala omulongoofu eri Allah we okubeera nga amugondera mu buli kimu kyakola kiti yamugamba okumugondera n'ekyokubiri omukyala ono okubeera obuvunaanyizibwa bwe eri omwami we Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakola ki gwe yamusiimira ekisookera ddala ta'addum sha'aira Allah okubeera nga kitegeeza nti okugulumiza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala hadithi emu ebaku Abu Hurayra Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omukyala wasala swala ze 5 nasiba ne mwezi gwa Ramadan n'abeera nga akuuma obwereere bwe n'abeera nga agondera omwami we soke tulindemu awo sister njagala oyongere okutatanya ku nsonga eyo ey'okuuma obwereere bwo olw'ensonga omuntu ayinza obbeera eyo nga takitegedde nti ki awo Allah kye yali ategeeza mu hadithi eno mu hadithi ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kye yali ategeeza mu hadithi eno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti omukyala okuuma obwereere kitegeeza nti tagenda mu bwenzi yeekuumira bbaawe yekka takola ki amakubo gonna agamutwala mu bwenzi agakola ki agajjawo era takola bwenzi kubanga already omwami we bwali tafunayo mwami mulala takola bwenzi omukyala omuki omulongoofu abeera nga yeekuumira bbaawe yekka nga tukyalira ku nsonga eyo sister atulaba ali eyo kuba abakyala bangi bali mu bufumbo naye nga tugambe nti alina obufumbo bwa halaali alinayo n'obufumbo buweranga 5 obwa haramu nga yani ali maka kuba bangi ku bannyinaffe bali eyo agenda n'afumbira omwami we because omwami alina ssente because omwami alina amaka because omwami alina emmotoka because omwami naye nga talina laavu yoyo omwami bangi ku bo bali eyo nga bazadde baabwe baba forcing ogenda muki naye nga before even mu forcing yali alinayo abaami be oba alinayo boyfriend we hatta nti abakyala bamu batuuka noleeta abaami abasajja bakola nabo obwenzi
ewaka waabwe ne bakolerawo obwenzi abangi walaba omwami we agenze ku mulimu naye n'afunayo era nga ye alina proud nti omusajja nze andabirira mpa buli kyenjagala kanange nyina ofunayo wange gwenjagala muki mutima ki kyewandigambe sister ali eyo ng'oli mu bufumbo obuli halal naye ng'ate okola zina wabweru. Hajat Shania, barakallahu fiik. Naam. Ebyo byonna mbiwulidde naye omukyala yenna amanyi nti mufumbo naye ng'ayinayo n'abaami abalala abasajja abalala ng'ayinayo n'abasajja abalala omwami yaba omwami we oli bwe amakulu ng'ali mu bwenzi oyo kyekyo si kitendo kya mukyala mulongoofu era oba ojeemedde amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti la taqrabu zina tosembereranga ki tosembereranga obwenzi amakulu obeera mu haramu naam toba mukyala mulongoofu abaffe omukyala omulongoofu yeekuumira bbaawe n'olwekyo kyenjagala okugamba basisters abo bonna abalina abali mu bwenzi ti yaani weekube mu kifuba eno duniya enkya ogenda kusasakana Allah subhanahu wa ta'ala onoomugamba ki ng'akuttidde ku mbeera gy'oliko ng'oli muki mu bwenzi naam bw'oba waliwo ekisobaganye wakati wo ekikuleetedde okubeera ng'okola obwenzi tuuza bbaawe oyogere naye omugambe nti mutuuze oyogere naye omugambe nti yaani waliwo ensonga bweti ne weeti tugimalirize kino okikola onkola bwekiti ne weekiti kigenda kuntwala mu bwenzi naam tukikoze tutya tukisadde magezi teesa ne bbaawo yogerako naye waliyo n'abagamba tit for tat anti kati yakwanye okay naye waba kuba abakyala bangi bali mu zaakeedi bakola abakyala bangi mu ggwanga n'agamba ye yayenze kale n'amanya nti omwami we yayenze naye n'agamba kankole ki kankole revenge naye n'akola ki n'ayenda so sister oyo ngo ali mu mbeera eyo so ki kyoyinza omumugamba naam sister eyo kyakola si kituufu n'omuki era tali mu bakyala balongoofu ali mu bakyala abakoze eki abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga tebagondera ndi baami baabwe n'olwekyo sister oyo mugamba nti yeekube mutima abeere ng'akyusa ave mu bwenzi alongoose akole tawuba adde mu maka ge afumbe amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omwami we ali omu yekka era gwalina okubeera ng'akola ki yeekuumira abeere nga alekerawo ekikola kyakola kubanga tekiri mu bikolwa abakyala baki okwongereza katono sister Swafiyya kyenyinza okugamba omukyala ali eyo ng'ogamba nti nze noonya omwami omugagga oyingire mu bufumbo because omwami alina ki sente ziggwawo okuyingira mu bufumbo ng'omwami tomwagala ogende mu bufumbo obwo okole zina nze nga nze nandiwoozeza nti obwo bufumbo buleke ogaye bazadde bo nti nze omwami simukola ki osaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ye mugabi ajja kuleetera omwami wo ng'ate alina ebitendo by'oyagala ng'alina ne ssente z'oyagala then oyingirira mu fumbo tandika obonyabonya obwana w'abendi oleete ebirwadde ewaka weerabire nti ebintu gwe byokola kyakulabirako eri abaana bo abakyala bangi nga taswala na kuswala n'atambula mu motoka oba ali ne driver n'amudropinga n'agenda n'akola obwenzi bangi n'abeera n'omwana we n'amugamba ono anku era ye omwana ng'alaba maama we bulungi ayambala n'agenda mu bwenzi ng'amugamba ono anku bamalina obbaleetako ewaka anku n'aleeta na ice cream ewaka bingi ebintu obeera obiraba wabeerawo abantu aba bakubuza advice so sister ali eyo ng'okimanyi nti obeera ewaka mwami wo n'akulekawo naye ate n'ogenda yani n'obeera n'abaami abalala n'abasajja abalala manya nti toli mu bakyala balongoofu omukyala omulongoofu yeekuumira bbaawe omukyala omulongoofu akuuma obwereere bwe omukyala omulongoofu however much bbaawe ayenze however much bbaawe awasizza however much bbaawe akoze ekintu kyonna kyemuba temulina kwerabira sister mukabuli ogendayo bomu teri omuntu gwe baali bagambe nti afudde bamuziike n'omwami we ogenda ogwo either oyinza osooka omwami wo oba ye okusooka n'eki kyogenda okuddamu Allah nti ayi Allah nze omwami wange yayenda nange nenkola revenge
nti omwami wange yakola kino nange nenkola revenge. Naam sister. Naam. Eyo point nga tukivuddeko tugenda kulaba ekitende ekyokubiri eky'omukyalo omulongoofu ng'enino ki tahtarim azawjiha. Omukyala okuwa bbaawe ekitiibwa oba okubeera ng'ogondera ki omwami wo. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba singa omwami ayita omukyala we ku buliri, singa omwami ayita omukyala we ku buliri bwe, omukyala n'agaana nga talina nsonga yonna enkuza eki emusoyisibwa okubeera ng'akola ki abeera n'omwami we, malayika zimukolomira paka obudde obukola ki bwe bukya. Kadde sister eyo point giddemu bulungi. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa omwami ayita mukyala we ku buliri bwe, omukyala ono n'agaana nga talina nsonga yonna emusonyisibwa kubeera ng'abeera ne bbaawe. Yani ng'amuyita okubeera mu mbeera ey'obufumbo. Naam sister. Mu nsonga zaabwe ez'obufumbo. Ng'omukyala ono talina kyonna kikola ki kimusonyisibwa n'abeera ng'agaana, malayika zimukolomera paka obudde obukola ki bwe bukya. Kitegeeza nti omukyalo ono tagondedde ani? Tagondedde mwami we. N'olwekyo malayika zigenda mukola ki? N'agamba because yanyimye sente z'enviiri sijja. Because n'alaba emesegi y'omuwala mu ssimu ye sijja. Sigenda kubeera naye. Ebyo Allah si bye yagamba. Ebisonyisibwa bye biriwa? Okubeera ng'ali mu nsonga ze z'ekikyala. Oba okubeera ng'omukyala mulwadde. Ekyo kitegeereka Hajat Shania. Naye ebintu nga omwami namusabye sente z'enviiri n'akola ki n'agaana, omwami namugambye abaana bagulireyo obugaali n'agaana, n'olwekyo sigenda kukola ki. Ate sister olaba abakyala bamu mwe muviirako abaami bammwe okwenda, kuba omwami ono we yali akujja ewammwe, ezo ze zimu ku nsonga ezaakuleetawa, naye ozze because akumye sente z'enviiri, because yaganye okukulekera sente z'okukameza akunyonyodde talina, najja n'odinayinga omwami wo. Kuba omwami oyo yali asobola okufuna abakozi n'agamba kanfuna abakozi waka bankolera emirimu. Teyakuleeta kubeera nga kifaananyi. Kati onoosanga omwami omunafu, yani mu imaani ye nga nnafu, kasita onoomudinayinga yajja agenda afuna abaana abali available. Kuba bangi abawala ye ali available, ate era naye yetandike kuba stress gy'oli. Banaye abakyala abali eyo, don't deny your husbands. At least woba owulira nti no toli mu mbeera gwe gumiikiriza ey'ensonga eggwe, then ate oyinza okunyiiga. Kimanyi nti no abaami subhanallah oba nkireete ntya, yani nti ensonga yonna esobola osolovingibwa. Naye to deny your husband, aiwa, to deny your husband si ebeera solution. Because ojja mu denyinga ate shitani eyongere bakola ki? Kubaawula. The next day ojja laba ate alina omuze omulala gwazudde, the next day azudde omulala, n'olunaku olulala waliwo omuze omulala okoze eki. Naye ensonga mukyasobola ojjogerako. Naye Sister Swafiyya atugambye teweerabira. You're in bed with your husband, naye ate malayika eri mu kukolimira mpaka ddi? Mpaka obudde bwe bukya. So ekyo ekintu kibi nnyo sister nga bwagambye. Kuba kati olaba ekyo kirina mukyamu busiraamu ekyo, yani hadithi namba ya mbaka sallallahu alayhi wasallam. Abakyala abali eyo abadinayinga abaami bwamwe because omwami anyime sente because of some reasons ezitaliimu namakulu sometimes mukimanye nti ogwo musango nti malayika za Allah zisula zibakola ki? Zibakolimira. Naam, tugende maaso sister. Naam, omukyalo ono alina okugondera bbaawe okuggyako ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamugamba nti takola ki? Takola oba tamugondera mu byo. Oyinza okubeera n'omwami Hajat Shania nakugamba ebyo bijiribabu by'oyambadde nze tebinyumira bijjeemu, wenna ofaanana nga ssekoko. Okitegeera? Waliwo ne sister omu yangamba sister nga yajja nga mbuuza advice nangamba mashallah yakula bulungi naye yali ayambala niqaabu ye bulungi ne jilbaabu ye, naye we yafumbira omwami n'amugamba nti nze buli wemba kutwala mikwano gyange njagala oyambale tight because omukyala we naye jjukira ye kumusiima yamusiima ayambadde ki? Jilbaabu. So nga
challenge yali nnene era namusindikira imam ne mugamba jagene wa imam kyayine kya kigambe cause nalabanga kinene twawangalanga naye ngayambala jilbab mwana ali mu niqab muto naye nofumbira omwami ate ngo mwami kyemmanyi yamusiimako ddiini ye ate Hajat Shania ajjukira nti jilbab tekalya Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-ahzab aya namba atulagira okubeera nga twambala ki jilbab n'olwekyo omwami we wagamba nti ojjako jilbab gy'oyambala tolina mugondera mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'akola ku ki yani amutenguwe mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulaalikako ng'omukyala ng'ekitendo ky'omukyala ekyokusatu omukyala omulongoofu swabira indal masaib alina okubeera omukyala nga muki mugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala yakola obufumbo ibaada yonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulalikako yonna yeetaaga bugumiikiriza tubadde mu kisiibo yaani ng'olina okugumiikiriza enjala esobola okuluma naye Allah subhanahu wa ta'ala akikola ki yakikuteekako olina okubeera ng'ogumiikiriza n'obufumbo buno bwekola ki bwetaaga kubeera ng'oli mugumiikiriza tulaba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati al-ahzab aya ya 35 aya mpanvu naye kyenjagalamu nti as-sabirina was-sabirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima nti abo bonna abagumiikiriza abakyala n'abaami balina empeera nnene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naam nti omukyala ono ali mu mufumbo oba omukyala omulongoofu alina okugumiikiriza mu mbeera yonna ne aya subhanahu wa ta'ala mu surati al-baqara tugamba surati al-baqara tugamba aya ya 15 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله سبحانه وتعالى tugamba nti ngenda bagezesa n'okutya ngenda bagezesa n'okufa n'okutya n'okubeera nti emali yammwe bakola ki n'okubeera nti emali yammwe eggwaawo era ngenda bagezesa mu bimera naye muwa amawulire ag'essanyu eri abakola ki abagumiikiriza Hajat Shania tuli mu mbeera ya COVID-19 abantu bali mu quarantine naye lwaki amaka agasinga gafunye okubeera nga obutabanguko mu maka bukoze ki bungi buyikiridde lwaki kubanga abantu tebagumiikiriza omukyala tagumiikiriza bbaawe ne bbaawe tagumiikiriza ki mukyala saawa zino omwami luli abadde akola naye kati omwami ali waka talina wajja ssente miskini naye omukyala atagumiikiriza agenda mumusaba buli kimu nga bw'abadde akimusaba ng'akola bw'aba takimuwadde agenda kutandika okuyomba nze wano sigenda kugumiikiriza ate naye alaba takola basiiba waka bonna basiiba waka omukyala omulongoofu kaseera kano akola ki agumiikiriza abaffe mulina omutwalo gwammwe Hajat Shania ne bbaawo gwe mulina saawa zino mutuule muteese mugambe kati tulina omutwalo gwaffe tukoze tutya okuyita muki mu lunaku muteeseganye omukyala omulongoofu agenda kubeera nga agumiikirizako embeera Allah subhanahu wa ta'ala gyakuze ki gyamuteereddemu saawa zino tulaba nti abakyala ennaku zino abasinga balina ssente babadde bakola yaani omwami we abadde aleeta buli kimu ewaka nga covid tannabakola ki kujja nga ssente zo gwe obadde tozikwatako kaakati ke kaseera okole ki baziyita ssente ya kikazi ke kaseera okwate ku ssente zo mubeere nga muyimirizaawo amaka gammwe kuba ono omwami wokukkiriza okukolera kyemmanyi ezo ziba zizimu ku nsonga ke kaseera naawe okole ki after all okifunamu empeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ate nga yisaddaka esinga obulungi ekyo nga tukimaze ekitende ekirala ky'omukyala omulongoofu aba n'ebirowoozo ebizimba bbaawe omukyala omulongoofu akola ki aba n'ebirowoozo ebizimba bbaawe yaani beera omukyala azimba omwami we beera naye mu nsonga yonna nti ensonga ezze nti Allah amugezesezza mu maali ye abaffe ogenda muzimba otya bigambo ki byogenda omugamba saawa ezo mukakkanye mugambe nti eno ensonga eza Allah subhanahu wa ta'ala yakoze ki yakigeze mugumiikiriza muzimbe nga muyimirire naye mu mbeera yonna mugambe nti nja kubeera naawe muki mu mbeera yonna si kusaba za nviiri nze njagala za nviiri naye nga gweokimanyi omwami wo takola ki tazirina era omukyala omulongoofu ekitende ekitala kyalina nti ye yawulira mu kubanga aweereza bbaawe kino kitegeeza nti omukyala omulongoofu alina okubeera nga asanyusa bbaawe mu ntunula mu bikolwa
mu njogera okutuuka ekiseera nti omukyala omulongoofu ono kubanga akola bbawe byayagala nti ne wamuyita ajje gyali omusajja ono tasobola kukola ki butajja gyali kubanga byonna byayogera n'engeri gye yeeyisaamu eri omwami we yesinga okubeera eki ennungi. Wano hadith ya Anas ibn Malik yagamba nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa nti mbabuulireko yagamba abasahaba be nti abaffe mbabuulireko ku bakyala b'omujjana nga bali kuno ku nsi. Basahaba be ne bamugamba nti naam. N'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti omukyala omulongoofu oyo yenna alina omukwano eri bbaawe. She's loving. Alina omukwano eri bbaawe amulaga omukwano mungi. Bbaawe wakomawo ewaka abaffe omukulisaayo otya omukuta otya kuba bambi bakoowa basiba bakola naye gwe ng'omukyala omulongoofu omukuta otya. Omukyala tali mulongoofu abasinga omwami wakomawo tafaayo mutikula mu byaleese asigala atudde agamba maidi ku simu baba ku WhatsApp ebiseera ebisingana akonkonye Rose genda ogulewo n'asigala ali kazannyo alaba kazannyo kajja muyitako omwami tamufuddeeko omwami azza atodde salaamu abaffe omukyala omulongoofu akola atya yimuka genda omwami w'omutikule omuggyeko kyaleese omutuuze wansi kugamba omubudaabudde osooka owa attention omwami wo. We should say that osooka owa attention omwami wo nti omwami wo owulidde akonkonye ebirala byonna kati essaayo biba tebikyalina makulu. Yimuka otikula omwami wo mufiidinge amazzi muteereddeyo afunye amazzi g'okunaaba. How has been your day? Olunaku olulabye otya? Kozi bagenda bayita mu mbeera ya nzibu nnyo. Yes oluusi afunye olunaku lukoowu oluusi bakama abe kusomero asuubira kutebenkera waka. Naye sisita abaami bangi akomawo ewaka n'asigala mu parking nga kyalwanirira kusanga bewaka nga beebase bakooye naye ayingire ki obuliri. Abakyala bamweza n'omugamba nze sifumbye jangu ng'okkuse nze sirina gafumba naye ng'ate oluusi ebintu weebiri oluusi yes omwami n'akomawo n'anoonyayo we yeeteera obuveera. Hadith yeeyongerayo negamba nti oyo yenna omukyala ayagala okuzaala omukyala wa mujjana naye Hajat tanya ennaku zino abakyala tebaagala kuzaala azaalayo abaana baaba beepimira n'abaana n'agamba nze ngenda zaala abo gy'oli amanya n'atandika okubeera ku family planning ate ekyo oyagala kuzaala akomye ebikomye babiri bamala. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith endala yagamba nti umma yange muzaale kubanga njagala kujja ku nnaku lwa yawmal qiyama nga azaasinza ki abantu nga azaasinza abantu ekibiina kyange kyekisingamu abantu muzaale. N'ekirala omubaka n'agamba nti omukyala ono ow'omujjana naye ng'ali ku nsi omwami we wanyiiga oba ye nga yanyize oba omwami we n'amusobya oba ye nga yali mu nsobi omukyala ono teyeebaka okuggyako agamba bbaawe nti sigenda kwebaka mpaka lw'omala okukola ki okunsonyiwa. Naye bameka kufa abakola ki abakikola bameka kufa abakikola abakyala bafisa tebefiirayo omwami webafuna obutakkaanya agamba yanaamanya gwe weesootinga buli omu ali bibye tayagala kumanya. Naye ate omubaka tugambye nti omukyala w'omujjana yoyo agamba omwami we nti sigenda kwebaka okujjako kubeera ng'okoze eki Sister Nanteza Sumaiya agambye wano nti ne betukulisaayo nabo nga si bangu. Sister gwe beera omwangu kyenyiza okugamba Sister Sumaiya gwe beera omwangu kuba Abaganda balina enjogera egamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaakayani kyebategeeza nti gwewoolanga omwami wo si mwangu gwe muggyeko akaveera naye sisuubirayo muntu wa mutima mubi weegutyo nti otuusa omuggyako akaveera oba akukambuwalire oba yako tosobola muggyako kaveera nojja politely kulikayo taata gundi. Ate Hajat Shania abasajja bano balaba mu butuufu si bazibu naye omuyisizza otya omukutte otya abasinga twakolakoladde ebintu byaffe tetukyayagala kumanya ku babba baffe. Naye hadithi yiino wano egamba nti Hussein ibn Muhsan agamba maama w'omuto
yajje w'omubaka ng'alina kyakola ki sallallahu alaihi wasallam ng'alina byamwetaagako naye bwe yamala obifuna omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti oli mukyala mufumbo omukyala n'agamba naam n'amugamba oli otya ne bbaawo n'amugamba bwa bwange eri omwami wange okujjako ebyo byesitasobola kukola ki byesitasobola kukola naye bonna amukola ki mutuukiriza n'amugamba nti omwami w'oyo mukwate nnyo bulungi kubanga yajja nayo oba gwe muliro gwo subhanallah Hajat Shania bino byonna tubikola mu bufumbo naye jjukira nti omwami wo yajja nayo agenda okubeerako okubeera nti oyingira ejjana oba oyingira omuliro lwekyo olina okumakinga sure nti ofuna ejjanayo ku muki omwami wo atulaba ali eyo omukyala yenna ali eyo ke kaseera otuuze bbaawo mulabe nga ali mu kiseera kirungi nga muli mugandalo muli mu kisenge kyammwe omutuuze omubuuze sweetheart osanga otya kikyoyagala nkyuseemu osanga otya omwami wo akuddemu akugambye nti sirina buzibu naawe ndi musanyufu naawe oba kino ne kino kibulamu kubanga akaseera kakyaliwo okubeera nga tukyusa okufa tekunnaba tukukola ki tutuukako yes kaseera okubeera nga tulina okukola ki tukyusaamu akaseera kakyaliyo n'olwekyo tukimanye nti nno abaami bano gwe muliro oba yejja naayaffe sister mbadde njagala yogerako ne ku bakyala abali eyo abalina ssente abakyala bangi muli eyo nga Allah yakusukkulumya eddaala ku mwami wo either ng'oluusi omwami yakusanga olina ssente oba nga Allah ssente ezo yazikuwa ng'omaze okukola ki tekigenda kukyuka okuva mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva mu Quran ekitabo ekitukuvu ekya Allah ejjana y'omukyala yenna omukkiriza eri wansi wa bigere bya mwami we ebbanga ly'omala nga muli mu halaali oba oli mugagga oba olina ki oba olina amayumba omwami wo ye mwami bo kuba bw'otunuulira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawasa Khadija ali mukyala mugagga naye teriiyo kyafaayo kiraga Khadija nti yakeera olunaku n'olumu n'ayisa mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaaso abakyala bangi mulina ssente naye mufudde abaami bamwe ba house boy ewaka teri respect ya mwami wo abagenyi we bajja ewaka oyagala bamanye nti nno gwogula emmere abagenyi we bajja ewaka oyagala bamanye nti nno gwosinga ssente family yo yonna oginyumi family y'omwami wo eyiyo yonna oginyumizanga amaka gago emmotoka omwami gyatambulirawo yiyo naye weerabidde nti oyo gwogeya ye taata w'abaana bo oyo gwogeya yejja naayo Allah muyasa yejja naayo kuba ne wonogamba nti no kuba kiri Allah yeyakimugerera nti ye ajja beera wansi yani gojja kuba omusingako tomalina nsonga lwaki Allah akuyimusiza nga alina omwami oyo so eyo mentality y'abakyala abalina ssente kuba kati ennaku zino sister abakyala gye bali nga bakozi Allah n'amusukkulumya n'amuwanikira ddala n'abanga alina ssente muwe abaami bamwe respect kuba muli kujjana muwe abaami bammwe ebitiibwa however much olina ssente mmeka teri mwami ayagala muyisaamu maaso oba yenkana atya oba mumpi ku ggwe oba aliko obulemu oba ali ki kyonna kyalina oba akulekera 5,000 nga gwe olunaku okozesa emitwalo gyo 10 omwami aba mwami omwami asigala ali mwami oba oli mulungi kuba abakyala bamu bayingira obufumbo n'asanga omwami nga enkula ye mashallah bwetyo nga yefiiringa bode oba oluusi yayingira nga yagala ssente because omwami alina ssente naye ng'endabika ye tesanyusa n'ayingira Allah n'amugerera oba omwami n'amuteeka mu bizinesi oba n'amukolera bizinesi ate n'ayimuka amadaala ne mujooga abaami naye Allah ayinza okukuleetera omusiibwa n'obwo obusente bwo ne bukuggwako olw'okujooga ki omwami wo n'omukkakkanya abakyala balina ssente mweddeko woba owulira nti no like owulira nti tosobola kuyamba waka gumiikiriza n'ekitono omwami eyo kyakuwa nti nze I expect emitwalo 10
oba emitwalo 5 buli lunaku naye omwami andekera omutwalo ki Gumu. gwegula emmere nti oba kulekedde mutwalo gumugula ebinyeebwa n'amatooke kuba ye yenfuna ye kyasobola gwe sente ze nyingi ozireke naye respect ogisigaze kuba buli mwami ayagala respect mu kiti ki kyalimu oba omusinga buli mwami yenna tayagala mukakkanya so sister abakyala ababa Allah be yasukkulumya bangi mujoga abami n'olaba nga muli mu bantu n'oboggolera omwami wo ddala ensi yonna emanye because omusinga ki ate bambi abaami abamu naye nno n'agondera ddala nakkakkana banasembereyo bakiki because ayina ki mumanye nti muli kujjana muzanyira mu jjana yammwe ate era bino ebintu bya duniya bikyuka kuba Allah leero ayimusa omuntu ate nkyanamukkakkanya naam sister yes sister tugende maaso tukyali ku abaffe abatulaba oba bakatweyungako twogera ku bitendo by'abakyala baki abalongoofu ng'ekitendo ekirala ky'omukyala omulongoofu nti harifatun ala abnaiha aba n'okululunkana eri abaana be afuba okulaba nti abaana be abayigiriza eddiini hadithi emu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti musomesa abaana bammwe swala nga bakaweza emyaka 7 ate wegiwera emyaka 10 mubakubemu kakibooko nga baganye yaani omukyala bw'aba amanyi okusoma Qur'an abeere ng'ayigiriza abaana be okusoma Qur'an abaana be abayigiriza eddiini yoyo omukyala omulongoofu ne hadithi endala ya Abu Hurayra yagamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah waabajjuludde omuntu emirimu gye gyonna gikutukawo okuggyako emirimu emeka 3 nje gisigalawo naye ogumu ku egyo emirimu egisigalawo mulimu walidun saliha omwana omulongoofu n'olwekyo kino kitendo ky'omukyala omulongoofu abaana be alina okwefubako okubeera nga araisinga abaana abalongoofu kuba bebenkya bagenda okuyimirirawo enkya omwana omulongoofu yani sister omwana omulongoofu yo yasabira ku bazadde be nga bafudde n'abasabira edduwa omwana omulongoofu yo yagondera bazadde be omwana omulongoofu yo yagondera Allah subhanahu wa ta'ala nabeera nga akola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki beyamulagira okubeera nga akola ki akola byeyamukatikako okubeera nga akola ki akola kwagamba omukyala omulongoofu alina okubeera nga araisinga abaana baki abalongoofu hadithi yemu ey'omubaka etugamba nti bw'oba onoonya omukyala sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ebintu 4 byolina okutunulira ng'okola ki ng'onoonya omukyala abaffe abakyala bawasibwa lwa bintu 4 ekimu ku bo emaali yaabwe ekirala obulungi bwabwe ekirala background oba family mwava omukyala oyo ekirala kulwa eddiini ye naye omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yikiriza eddiini kiteekeko nnyo eki essira kubanga yensibuko y'okwesiima kuki ku duniya ne ku akhira sister tunagenda mu maaso waliwo sister Namutebi Rashid abadde ayina kyagamba wano amagezi kigoyinza omuwagamba nti mwogere ne ku baana abawa ttaraka in relationship tubawa emitima naye ne tukomekereza nga batuwadde ettaraka kyokka ng'omukyala omulongoofu agumira ku mwami we omu naye ku mwami we omu naye weekanga ng'ofunye abakwogereza nga 10 naye gundi teweddeeyo bulungi yani sister oyinza mugamba kinti omukyala omulongoofu agumira omwami we naye weesanga nga omwami yamuwadde ettaraka naye ng'ate yakyayagala okukola ki okubeera naye sister Shania eyo nsobi nene nnyo abaami gye bakola ki abaami gye bakola ennaku zino okubeera nga bawa bakyala baabwe ettaraka naye yani we batuula wakati n'owuliriza ensonga zaabwe ogenda okulaba ng'ensonga gyamuwereddeko ettaraka ng'ebadde esobola okubeera nga akola ki there is a solution nga basobola okufuna kati olaba sister ennaku zino abawala bangi bali ku byeyo ennaku zino abawala bangi bakola okimanyi nti waliyo abaami najja n'agamba sister Swafiyya akolawa nti akola wano ne wano avuga emmotoka bawala bangi bali eyo abaami bangi najja nga ye ebigendererwa bye biri muki mu ssente era Allah n'akugererwa obusente ne bukuggwawo baana mulimu ne gugiraagiramu bati nga talaka enywa nga lyakola ki kati wandyekanga nga
Sister Namtebi abaana bamu bali bweru n'agenda bafunye omwami ku Facebook oba afoze eki ne batandika mukamulamu naye ne kamutanda nadde e Uganda abamu babaweereza n'ebisente bwabwe ne babulya oludda ano n'amanya nti yali ku kye yavuddeyo tewakyali ssente nti anze si kyayagala kola ki genda ekyo kyoyinza okyogerako sister n'ekirala kyengamba basisters bange nti twetegereza abaami betukola ki betufuna sokosabe Allah subhanahu wa ta'ala bwoba oyagala omwami omulongoofu omwami kasita jawe po bamuzaddeyo yamuleese genda mu istikhara genda mu istikhara soka webuze ku Allah subhanahu wa ta'ala ku mwami oyo yazze nga ayagala kukola ki ayagala kuwasa oba kuwoowa webuze ku Allah oluvannyuma omwami ono mubuulirizeeko basisasi bafe abali ku kyeyo omwami omuntu omusanga nti ali ku Facebook tekimala kuba abantu bangi balimbidde ku Facebook they live a different lifestyle nti ya bulimba abantu they live a life nga ejjuddemu obulimba bungi nnyo nti si yoyo yennyini akugamba nti yoyo okitegeera sister nze kyenkuwa amagezi bw'oba oyagala kufumbirwa ng'oli ku kyeyo gumiikiriza okomewo bwetegereza omuntu gw'ogenda kubanga buno obufumbo it's a lifetime thing ibada ate yakubeerawo olubeerera si kugiyingira n'ovaamu nga bw'oyagala n'oyingira nga bw'oyagala no la n'olwekyo gumiikiriza okomewo wetegereza omwami gw'ogenda okukola ki gwokuba ogenda okuwangala naye agenda okubeera taata w'abaana bo mwetegereze abafere bangi nnyo Hajat Shania ku Facebook bangi nnyo omuntu Hajat Shania ayinza okupretendinga nti nina eddiini nnyingi ku Facebook mpostinga ebintu Islamic reminders you know ebintu ebizimba ebikwata ku busiraamu nolowooza nti nina imaani nina eddiini so nga wa ebyo ebintu nkola copy and paste nga in reality ndi muntu mulala nnyo mulimu n'abaami abavaayo n'agamba mukyala wange waka ammenya naye njagala nfune ku muwala ayina ki sente yani abikewo nti ono waba yamuwasanga housewife abeera waka anoonya uli eni yajajjuddeko okuwasa omwana wa munne anoonya omuwala ayina sente asobole obbikkawo bamuyambeko feeding eno oba kwegamba abeere n'omukyala naye nga tamumenya n'atakimanya nti sente leero weziri ate enkya zikola ki zivaawo kyekiri sister oli kyeyagambye tuleme kubuildingira bufumbo waffe kuki ku sente okay wano tulina abantu abatulabeyo sister Khadija binti Muhammad barakallahu fika webale kutulaba webale kuwuliriza Hanifa Abdu Shifa Namtebi Mwajuma Abdu Princess Shiba Swaibu Nduga Sister Zainab Jawhara Brother City Life Transaction Mukoya Shakira Sister Rahma Bazirachi Sister Ratifa Matovu Namtebi Rashida Princess Shiba Muhammad Katerega Swalhaddin Samuel Kakaire Abduratif n'abalala barakallahu fikum mwebale kutulaba tugende maaso sister Sophie naam tugende ku kitende ekitale ky'omukyalo omulongoofu nti omukyalo omulongoofu tatya kwogera mazima n'okunenya kw'omunenyi yenna ebbanga lyamalanga ali ku mustawa ali ku mazima tatya bamunenya naam sister tukaddemu ako omukyalo omulongoofu ayogera mazima naam byonna byakola mulina okubeera nga mulimu ki amazima oba kisanyusa abantu oba tekibasanyusa yani kubeera ku mazima yani tatya kunenya kw'omunenyi ebbanga lyamala nti kyaliko mazima ebbanga lyamala nti akola kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala tatya bamunenya oba bamujja mu kuki kumulamwa naam yani oba oyambala jilbab osanze emikwano gyo gyambala bubi bakusekerera gwe tofaayo genda maaso na ibada kuba gwomanyi osanyusa Allah subhanahu wa ta'ala oba oyambala nikab ne bakuyita obukookolo oba oyambala nikab ne bakuyita omutujju gwe fanya okola ibada ng'osanyusa Allah subhanahu wa ta'ala okola kukola ki kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala tugende maaso n'omukyalo omulongoofu sister naam ekitende ekirala ky'omukyalo omulongoofu ayabida ie asinza Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kintu kyonna kyonna kyakola ayina okubeera nga akola ki omukyalo omulongoofu ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala eno hadithi emu twagirabyeko dda ey'okubeera nti omukyala wasaala esswala ze 5 n'asiba omwezi gwe gwa Ramadan ebyo biraga nti naakola ki asinza Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo omulongoofu akola emirimu gya sunna Allah subhanahu wa ta'ala gyamulaalikako okubeera nga asaala esswala za sunna okubeera nga ayimukako ekiro
Nasiibako ku Monday n'olwokuna. Kati tuli mu sitati. Omukyala omulongoofu akola atya? Ennaku zo abeera nga tazisiba kubanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu abeera asiibye sitati. Abeera nga asiibye omuki omwaka omulamba. Sister tunagenda maaso ali eyo atulaba yandiyagadde okumanya nti omukyala omulongoofu alina beera nga mufumbo oba ne waba nga tannafumbirwa akyasobola obeera omukyala omulongoofu. Omukyala omulongoofu sigamba nti alina kubeera nga mufumbo kubanga mu Busiraamu omuwala yenna bw'aweza oba wakuba omukono emabega bwagenda mu nsonga z'ekikyala bwagenda mu nsonga z'ekikyala aba afuuse mukyala aba afuuse mukyala tumulaba nti mukyala era bwaweza bwagenda mu kikola kino malayika zitandika omuwandiikako ebibi byonna byakola nebyakola ki n'ebirungi byakola ki amakulu bakubala emirimu gyo bakuwandikako ebibi byokola n'ebikyamu byokola ki byokola oba ofuuse mukulu ali eyo kasita obanga wagenda mu nsonga z'ekikyala mu luzungu menstruation periods just know nti buli kyokola kikubalwako. Mu bitende by'omukyala omulongoofu bye twogeddeko ne Sister Swafiyya Ssempebwa byonna bikkakatako okukolebwa oba oyagala okubeera omukyala omulongoofu. Naam sister. Era omukyala omulongoofu alina okusinza Allah subhanahu wa ta'ala paka okufa kunakola ki wakulimutuukako. Obusiraamu tetulinayo nti kati free time tukangende nyumyeko ne bakwano bange tutandika okugeya tutandika okukola ki. No, there is a lot to do in Islam. Ebintu bingi nnyo ebyokola, ibada nyingi nnyo. For example, omukyala waba mufumbo alina okulabirira omwami we, alina okulabirira abaana be, alina okulabirira ennyumba ye. Ebyo we bivaawo ibada nyingi zolina okukola, olina okunoonya okumanya. Sister Shania, instead of okubeerawo n'otuula ne banno bakwano bo ne mutandika okugeya ne mutandika okwogera ebitabazimba, kola bino. There is a lot to do in your house. Emirimu gy'omukyala tegiggwawo n'owoba nti toli mukyala mufumbo. Era bintu bingi bikkakatako. Noonya okumanya eddiini yo kubanga Obusiraamu bwonna buwangalira mukola ki mukunoonya kumanya. Tolina ibada gy'osobola kukola okuggyako ng'omaze gisoma nti ibada eno ngikola ntya. Okitegeera Sister Shania? Nkitegeera sister. N'olwekyo nti tulina okusinza Allah. Mu suratil Hijr esemberayo ddala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa'bud suratul Hijr aya ya 9 yesemberayo ddala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nti sinza Allah mpaka okufa olikola ki wekukujjira nti obulamu bwaffe bwonna tulina okuwangala nga tukola ki nga tusinza Allah bakola right now nti kati alhamdulillah okunoonya okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yakwanguyiza nnyo. The social media kuliko ebintu bingi ebitabo bingi nnyo biri okwo ekitabo kirambo kisanga okwo n'onoonya okumanya abamanyi bangi nnyo basomesa every day buli lunaku baseka bangi nnyo basomesa nti okunoonya okumanya kati ate tuli kumpi nnyo omukyala omulongoofu ono alina okunoonya okumanya naye abakyala abafumbo waliwo okubeera nti omuntu agenda mu darus okunoonya okumanya omukyala omulongoofu kano kajjukire nti omwami we olina omusaba okubeera ng'okola ki tokola kintu nti ojja ku Thurayya kusomesa ali aweya nga tamanyi gy'oli kituufu oba okifunamu omusango omufo ky'okubeera ng'okifuna ki empeera n'olwekyo omwami we omusabe yogera naye mulungi omugambe nti ngenda kunoonya kumanya ngenda kusoma ajja kukkiriza. Bangi bali eyo nga amanya nti ekiyungu si kyewange kale nange kangendeko ewa mama wange ensula eyo onoogenda ewa mama n'osula however much muzaddewo ng'omwami wo tali aweya ogwo musango era tobalibwa mu bakyala baki abalongoofu. Nga tumaliriza naamu sister. Nga tumaliriza hadithi eno tusobola girekayo nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti abakyala muyitirize nnyo okubeera nga musaddaaka okubeera nga muwaayo era muyitirize nnyo okubeera nga mukola istighfar kubanga mwe musinga mu muliro. Naam. Ate hadithi endala nejja neegamba nti omubaka agamba nti sallallahu alaihi wasallam nti abakyala bano lwaki be basinga mu muliro nti abakyala bano bakolima nnyo ate tebasiima. Hajat Shania omukyala asobola okuwangala ne bbaawe ebbanga lyonna ng'amwogerako bibi
asobola kuwangala ne bbaawe ng'abadde bulungi yani omwami nga providinga buli kimu naye olunaku luca lumu ne bafunamu obutakaanya omwami n'amugamba nti musajja gwo sikulabangako kalungi konna bukyanga mbeera naawe kitegeeza nti naye nga bawangadde oluusi emyaka 10 kiraga nti abakyala tetusiima tukolima nnyo n'olwekyo omubaka tugamba solution ya kino kubeera nga tukola ki tusaddaaka nnyo ate abakyala bakolimira abaami bammwe mujja baraka maka gammwe okolimira omwami omwerekereza ebigambo bibi kikyosuubira nti omwami ajja beera ku mulimu omukyala si musanyufu n'okolimira omwami wo naye ng'ate n'abaana abamu bamalina okuteeka mu baana baabwe taata wammwe kino taata wammwe kino katusembere ne hadithi eno ngeva Abu Hurayra radiyallahu anhu yagamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamba nti ad-dunya mataa wa khayru mataa al-mar'atu as-salihah nti ad-dunya kyakweyagalamu naye ekyokweyagalamu ekisinga obulungi y'omukyalo omulongoofu nga n'olwekyo bye tusobodde okubatuusaako abatulaba bali eyo oba bawuliriza ku ebitendo bingi eby'abakyala abalongoofu naye tusanyeko obusenyi tetusobodde nti bye tusobodde okulabako nga ebitendo by'abakyala abalongoofu era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abakyala abakola ki nga tufundikira Sister Swafiyya kyewandisibiridde abali eyo nga batulaba kyewandisibiridde omukyalo omulongoofu ali eyo kyewandisibiridde sister yenna ali eyo naye nga tanagezaako kulaba nga alwana afune ebitendo ebyo ebyabakyala aboyogeddeko abalongoofu kyensibira sister oyo nti obudde bukyali okyalinawo akadde ebbanga lyomala ng'okyali mulamu Allah akyakuwadde akakisa okyasobola okukyusa ffenna tetwakula nga tuli balongoofu naye tugezaako mpola ojja mpola okulaba nti bw'oba ostrivinga ng'ofaayo ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukola ki ajja kukulungamya ajja kukulungamya kwaga amazima okubeera nga ofuuka omukyalo omulongoofu ngamba basisita abo nti tebaggwamu ssuubi nti okola akatono naye nga ostrivinga ate basabe nanyo okusaba tetukoowa kusaba Allah buli kyonna kyoyagala kiremereko hatta Allah ne waaba akikuwadde gwe genda mu maaso ng'otusaba Allah akikuwe era akikuumire nam sister nga tumaliriza abaako b'otumira bidinga tumalirize program barakallahu fikum neyanziza okumpa kakisa kano okubeera nga nina kyentuusa kubali eyo bannyinaffe baganda bange basisters bange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe byonna ebitusobyeko ensobi zonna zetukoze mu kiseera kino nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tukumira eddiini yaffe abeere nga tufuula abakyala abalongoofu ate abeere nga atuyingiza ejjana nga tatuwaze wamu n'abantu baffe bonna n'abasiraamu bonna abali eyo njagala kutumira ku basisters bange bonna abali eyo abasiraamu bonna mbagala nnyo mbagaliza jjana nsaba Allah ffenna tusinkanye mu jannati firdausi al-a'la amen ate dadi ne mami dadi ne mami mbagala nnyo kuba Allah mweyisiriza okubeera nga ndi ku duniya I love them so much nsaba Allah abawe ejjana ne baganda bange bonna sisters bange bonna mikwano gyange gyonna emirongoofu nsaba Allah abankuumire ate atusinkanye olunaku olulala nga tukyalimu abo abakoze ki alhamdulillah nga tufundikira omusomo gwaffe twebaza mwenna abatuwadde obudde abataddeko embizi zammwe ne musalawo mutuule ku Thurayya Islam Media musobole olaba emisomo egibaako nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atusaasire mu buli kye tukola atuwe buli kimu kye twetaaga kuba omuntu yenna wabeera omusanyufu ku duniya ebiseera ebisinga okola ate ebintu Allah byakola ki byayagala tusaba Allah tutaase ebirwadde ebyebikakali tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe abaana abalongoofu tusaba Allah tukuumire bazadde baffe abalina bazadde nga baatugendako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwe ng'abaddu ebyabasobako tusaba Allah nammwe abaana abali eyo musabire bazadde bammwe bw'omanyi nti muzaddewo yagendako
fuba olaba nti tozibya lunaku wakiri buli swala fuba olaba nti osabira muzaddewo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire Thurayya media era abali eyo abatulaba mbasaba tuseemu nnyo amaanyi mu kulaba nti tusonda ate tulabe nti nno Thurayya efunye etya yani production nene okusinga ku kino ya Allah tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe gyonna ate n'ebitusobako ng'abaddu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonye kuba ye musonyi tusaba Allah abantu baffe bonna abatugendako abasonyiwe byonna ebyo byabasobako era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fengaffe atuwe abaami abalungi atugondeza abaami baffe naffe ayongere otukakkanya ayongere otuwa obugunvu eri abaami baffe awamu n'abaana baffe ya rabbi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire mu buli nsonga zonna atuwe ebirungi ate byalabanga wanaabituwa biyinza totuviirako okumu obutamugondera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukyusizeemu ate ebisinga twebaza aba Thurayya ne tiimu yonna olw'omulimu omunene gwe bakola ogw'okutambuza ddaawa tusaba Allah atusiime ne Thurayya yaffe agitukuumire ebbanga lyonna kantwale omukisa guno okutumira ku jjajja wange Sheikh Ibrahim Nkanji awamu ne taata wange Hajj Hamid Kigozi ne mama wange Hajat Sarah Kigozi, my brother Sheikh Elias Kigozi, sister Farida, sister Safina n'abalala bonna abasisters baffe bonna Mainika B team, Mainika B sisters mwenna abali eyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte. May he reunite us fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.